CREC 03028 that you, Namara Rita, and others still at large between the year 2020 and 2024 in Nakawa Division, Kampala District, you forged Uganda Communications Commission UCC tax invoice number PSIN 019983 and PSINO 24642 and PSIN 020137 and PSIN 023839. Another is PSIN 0227. We had an application for that. We have to proceed. 031147 CREC 030. We had an application for that. We have to proceed. 031147 CREC 0296. Sente zaali za Lule Ronald. So, wait, if I understood the charges, is it true? Ekisooka kya byonna amannya agange nze Omusumba Musisijiriva Saalongo. Nsumba Prayer Palace Christian Center. Ate era nze overseer wa Prayer Palace Ministries mu Uganda. Era proprietor wa Dunamis and Nature Day and Boarding Primary School. Actually, they boarding primary and secondary. Nalina ekirooto ekyokwongera okugaziya enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ng'era bwe kyawandiikibwa nti mugende mu nsi yonna. Being nti nkubira mu levo y'abaposo ekyabali mu nsi eyo mwe mukitegeera nti buli muntu mukuyitibwa buno obutaano waliwo omubulizi w'enjiri, waliwo omunabbi, waliwo omusomesa, waliwo omusumba n'aposo. Ntera nnyo okubanga enjiri eyo ngikozesa ebweru mu crusades ne mu kusomesa tuyita seminars oba workshops. Nenjagala okufuna TV, ekirooto ekyo kyongera okugaziwa. Mukulu Kabanda Jedi Daniel najja gyendi n'aŋŋamba nti ekyo kyangu nnyo kubanga yaava mu UCC nga engineer waayo asobola okunnyambako okusobola okukola ki okufuna license n'okufuna ebyuma byagamba nti babirina eyo gyebiri. So n'agattako ne mukyala we nti bino byangu nnyo kubanga omukyala akola nga PA wa ED wa UCC. Nentandika omulimu gw'okuba wa Sente, tugenze mu gundi application, Sente nzibawadde paka bwe twawulira nga Sente zitubawadde nnyingi, kwe kwagala okwekubira omulanga mu bannamateeka baffe bagende bakirabe ne tukizuula nga tabangako ki mukozi wa UCC. Tumunoonyereza ebbanga erisooka mu myezi 6 for now, era abadde abuze okutuusa poliisi bwe yakutte omukyala atwaliddwa ku rimanda olwaleero oluvannyuma lw'okuyimira mu kkooti e Nakawa. Neebaza Katonda olwa bannamawulire kuba bafuddeyo okulaba nga amawulire gano gatuuka ku bantu abalala bandifunye ekikangabwa n'ekisago ng'ekyange okusobola okuba nga beekuuma oba okwegenderezanga nga bakolagana n'abantu. Ate era neebaza ne poliisi kubanga efuddeyo n'ekola ekisoboka okukwata omukyalo ono ate ng'ekyanoonya n'omwami. Mukama abampera omukisa, mwebale kumpuliriza. Nansi uliriza litusoma tebatuleetedde obeera Nansana mu municipality Ocheng zone mu Wakiso district. Mbazira George William olina emyaka 57, oli Muganda, weekozesa oba okola emirimu gy'ekisawo esente ezo zaali za Lule Ronald.
self-work, if I'm understood the charges. Is it true? Very not guilty. Mirimu